Amyuuka Spiika wa Parliament Thomas Tayebwa asoomozezza bannamateeka okwewala ssente gy'ayise y'ekibi nga bakola emirimu gyabwe. Bino abyogeredde ku kijjulo ekibiina ekigatta bannamateeka n'abalamuzi abakrisitaayo ekya Uganda Christian Lawywes Fraternity kye bategese okusonda ensimbi ez'okuzimba ekizimbe kye batumye Justice House ekigenda okubayambako okutuusa obuweereza mu by'amateeka. But at the center of it is economic prosperity. Because when you prosper economically, you help others. But I believe, if you believe in God and you're also satisfied and you work hard, you don't need all a lot, but you need a certain level of providing for yourself. Abasabye okukola ennyo n'okukozesa omukisa gwe bafunye okusobola okweggyayo nga tebatunuulidde bugagga bw'abazadde baabwe. Time is moving, but we have young people who have been given opportunity and we are wasting it. And the moment you waste it, people like who suffered the road in the bush, they're saying, where are we living our country? Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka asoomozezza bannamateeka okuzzayo ekitiibwa kya bannamateeka mu ggwanga nga bakola ebiwa eddembe ly'obuntu ekitiibwa. Kyotayagala kikolebweko tokikola mulala. Bw'oba ng'olowooza nti okuba omuntu olulimi kikolera bulungi naawe kikola. Naye bw'oba omanyi tekikolera ate kyennama ennone ey'obuntu ey'okwagala omuntu ng'omuntu. Susan Kasozi Lukwago akulira ekitongole kya Uganda Christian Lawywes Fraternity agambye nti beetaaga ensimbi obumbi 3.5 okumaliriza omulimu. Era tukkiriza Mukama nti emyaka 2 tujja kuba tumaze okuzimba ekizimbe kino kiyimiridde. Twetaaga Nuliyat Namagembe ne Ronald Kakoze bakusakidde eggulire lino.